Kadama Sophia wasuulira ssengawo omwana nga wa myaka 2.5 omwana wo gwaleka ssengawo amulabiridde bulungi. Omwana akuza avuddemu omusajja. Omwana yoyo golaba mu katambi bamuyita ukashazziwa. Okuva ewaleka omwana ono tebaddangamu okukuwuliza. Ssengawo agezezzaako okukunoonya talina waakujja. Yakoma okwogera naawe mu biseera bya COVID-20 nene nnamba ze yalatera okukufunirako zaavaako. Oli Saudi Arabia oba okyali mulamu oba wakomawo e Uganda teryamanyi oba wafiirayo teryamanyi. Ne Sophie bw'oba ng'olaba vidiyo eno mutabaniwo abanja ssengawo o maama we. Mutabaniwo ayagala kukulaba, ayagala kulaba maama we. Ne taata we tamumanyi. Omwana tamanyi taata, omwana tamanyi maama. Bw'ali olekera ssengawo omwana tewamugamba nti taata we y'ono. Wabula wakata bukwasi mwana n'omulekera ssengawo. Naye okuva waleka omwana ono teryamanyi bimukwatako n'omwana tamanyi bimukwatako tamanyi na kika kye. Jjajja w'omwana ono abeera Busiya ku nnyanja. Busiya ku nnyanja ebbanga mumanyi Sophia omwana wammwe abanoonya. Kuba kati kye kika ky'amanyi taata we tamumanyi. Omwana bamulabiridde bulungi naye mwenna bakadama nga mugenda ebweru. Mwebaze ku bantu ababakuumira abaana bwe bati ne batabatulugunya abaana abalala bakasuka ku makubo. Omulala omulekera omwana wo n'amukasuka ku street. Newe banga waliwo omuntu akukuumira omwana mwebaze n'ekitono ky'olina mwebaze. Abakuuma abaana bammwe nga balina emitima emirungi batono. Njagala nsooke nkutuuseeko omwana ono ne ssengaawe nga bagezaako okuba nti banoonya Kadama Sophia yonna gy'ali akomewo alabe ku mwana we kale abasindikire ku bubaka nti gy'ali mulamu. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Bamikwano mbalamusizza mwenna bannange nsaba buyambi. Omwana ono ye ukashazziwa. Mama w'omwana ono yamundeeteranga muto ng'alina emyaka nga 2.5. Okuva lwe yandeetera omwana ono siddangamu kumulabako maama w'ono omwana. Naye omwana ono ambuuza maama we. Omukyala ono azaala omwana ono bamuyita Sophie yerinnya lye namanyaako. Jjajja w'ono omwana omukyala yabeeranga Busiya Busiya ku nnyanja. Omukyala ono bambi woba gy'oli Sophie omwana wa kunoonya na buli famire yonna ekwataganako ne Sophie bwe mulaba ka vidiyo kano bambi mugambe maama w'ono omwana Sophia omwana wa munoonya ukashazziwa. Wamuleeta ewa ssengaawe eggayaaza. Ssengaawe ndi ggayaaza. Jjajja w'ono omwana ukaasa omusajja waŋŋamba ali muno mu kibuga. Sophie manyiko lya Sophie naye nga jjajja wa ukasha omukyala abeera Busiya ku nnyanja bwe waŋŋamba. Bambi we muba mulabye vidiyo eno buli agirabye yenna ng'amanyi omukyala oyo gwe bayita Sophie amugambe bambi mutabani we amunoonya. Mutabani we amunoonya ayagala okulaba maama we. Omukyala ono we yaleetera omwana ono yagendako e Saudi. Naye nayogerako naye mu biseera bya COVID omulundi gumu saddamu kwogera naye era saddamu muwuliza. N'ennamba gye nali muwulizaako nagezaako gikubako naye nga teriiko. Sophie yonna gy'oli mutabani wa kunoonya ukashazziwa. Kakati mwenna bakadama bankuba kyeyo ng'oteekateeka okuva e Uganda ogende ku kyeyo. Naye ng'olina omwana oba ng'olina abaana bo bwe baba nga balabirirwa bulungi muganda wange yisa akatambala mu feesi
tulabye wano abaana b'abakadaama bangi basudde ku makubo. Ebbanga omwana ono lyamaze nga talaba ku maama we. Ebbanga ssenga lyamaze nga tawuliza maama w'omwana ono yandibadde yamukasuka. Kubanga ekisooka omwana taweebwa buyambi, ekyokubiri omwana ajjanjabwa asoma, bamuweerera, bamujjanjaba, bamuliisa. Maama we yagenda ku kyeyo. Naye ku kyeyo gye yalaga tebamuwuliza. Baakoma okumuwuliza mu myaka gya COVID-19 2020. Wayiseewo emyaka ndowooza 5. Nejjukira omwana ono yamuleka wa myaka 2 n'ekitundu. Kati golooza Kadaama yagenda mwaka ki Saudi. Balaabalamu olabaawo emyaka giweze. Kubanga omwana ono bw'oba omupimapima ali myaka nga 16, 15, 17 tasukkawo. Banga ddene myaka giri 10+ tebakuwuliza. Kadaama Sofia yonna gy'oli bw'oba ng'olaba vidiyo eno noonya kusengawo weggayaaza. Omwana wa kubanja, omwana tamanyi taata we, omwana tamanyi maama we. Bannanga bakadaama abakazi naddala bakadaama. Nina omuze gwe ndaba mukwata abaana ne mubalekera abantu nga bataata baabwe tebamanyi. Bannange nze mbuuza, bataata b'abaana bammwe be basooka okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe oba mmwe nga mmwe bakadaama muba mwagala mweti kuvunaanyizibwa bw'abaana bammwe nga bataata baabwe tebamanyi? Ekintu kino nkirabye nnyo naye kinnumya omutwe. N'olaba abaana nga babonaabona naye nga bataata baabwe tebaliiwo. Kadaama n'akwata abaana n'abalekera omuntu we owa famire. Abaana ne bakeera ku makya ne babagobera ku street. Abaana ne babonaabona naye nga taata waabwe ali mu Uganda ayina. Bannange nze mbuuza, bataata b'abaana bano muba mwayawukana nabo mu bubi? Temwagala kubalekera abaana bammwe oba mubakweka bukwesi baana? Bannange mutubuulire. Oba bataata be basiru? Omanyi abasajja basiru bakera ku makya, kubanga omuntu bakera ku makya n'agamba nti agenze Saudi ku kyeyo aba agenze kunoonya kasente. Kati bannange ekintu ekyo kinnumya omutwe. Abaana basasulira ebibonerezo ebitali byabwe. Abaana basasulira ebibonerezo ebitali byabwe. Abazadde musasuza abaana bano ebibonerezo ebitali byabwe. Omwana nakera ku makya n'abonaabonera mu nsi naye ng'oyinza okugamba ekibonerezo kyasasulira ye yakizza naye nga muzadde we. Bannange abantu ababalabirira ku baana ne mubasanga ng'abaana bammwe mubawuliza, omwana mulamu, omwana ajjanjabwa, omwana alya, omwana asoma, mubeebaze. Sofia bw'oba ng'olaba vidiyo eno sengawo weggayaaza akunoonya ne mutabani wo. Maama we Sofia abeera Busia, ye jjajja w'omwana ono, Busia ku nnyanja. Jjajja w'omwana ono omusajja ali mu kibuga. Omwana we amannya ge ye Ukaasha Ziwa. Banoonyeeko bakunoonya. Taata w'omwana ono bannange abasajja. Byebyo vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu buli gwe kikwatako. Gitambuze. Mbeebaza nnyo mwenna abangoberera, abakomentinga, abalikinga, abasubscribinga, muli b'amaanyi nnyo nnyini ddala. Eno famire, eno platform yaffe eyisaawo ddoboozi lyabo abatalina ddoboozi. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.